And the biggest target we got tonight is Satan himself. And brother, the greatest thing we got is the Word of God. Hold that front side out there and that back side out there, and like the hunter said, just kill him every time. Amen? Many people say, well, Brother Billy said, I don't understand it. I said, I don't either, but I believe it just the same. Kye twagala okulasa mu nnaku zaffe ekisinga obukulu ye Setaani. Era ng'Oluganda bwe yabadde atugamba tulina ekigambo kya Katonda. Tulina ekigambo kya Katonda kye kyokulanyisa ekisinga kye tulina. Era ng'omuyizi bwe yabadde atugamba kikwate bulungi era okireke ng'okirezeza bulungi okuba omulaba emirundi gyonna gy'oyagala. Amiina. Abooluganda bangi babaŋŋamba Oluganda bbiri naye sikitegeera. Nange ne mbagamba nange ndi nga ggwe naye nkikkiriza bukkiriza nga bwe kiri. I said it's like the little Cockney when he was over in England, and as he started to go out, the king said, I got a message I want you to deliver. He says, take my supplicer and go. Said, whoever gets in your way, said, just move him aside. Said, I'm sorry, get out of my way. I got the message of the king. I said, God in this day, he come upon the prophet of God, and he placed a sword in his hand. And he said it was a word of God. He said, Satan, get away. He wasn't scared of Satan, his tactics, or anything about him. He had Satan's number. Kambagambe kiringa omuddu wa kabaka eyo mu Bungereza. Obanga bwe tunagamba omwami wa kabaka omuntu ng'oyo mu Buganda wano. Era ng'agenda kufuluma kabaka n'amugamba nina obubaka bwe njagala ontuusiza abantu bange. Kabaka n'amugamba kwata omugogo wange ogw'obwa kabaka. Kwata omugogo wange ogw'obwa kabaka ogende nagwo. Era buli aneekikanga mu kkubo lyo ogumulage omugambe ensonyiwa nina obubaka bwa kabaka nina okugenda. Era mbagamba nti mu nnaku zaffe Katonda yajja eri nnabbi wa Katonda n'ateeka ekitala mu mukono gwe. Era ekyo kyali kigambo kya Katonda. Era n'agamba Setaani nviira mu kkubo. Yayita atya Setaani newankubadde obukodyo bwe newankubadde ebintu byonna bimukwatako. Era ayina ennamba ya Setaani. I said, Brother Branham's secret prayer life was what he lived by. He says, you just pray and seek the Lord. And I try to do that daily, and I know you do too. Brother said one time, he said, well, Brother Branham, he said he can't even talk plain. Said his grammar is Kentucky hillbilly. Kambagambe obulamu bwa Branham obw'ekyama obw'okusaba bwe yatambulirangako. Era yaŋŋamba nti no gwe saba busabi era onoonye Mukama. Era ekyo nkigezaako buli lunaku era nkimanyi kitamwe mukikola namwe mukikola buli kaseera. Omuntu omu yaŋŋamba omanyi Oluganda Branham omanyi n'enjogera ye ebintu tasobola kubyatuukiriza nga bwe birina kubeera. Naŋŋamba enjogera enenyinyonyolako ye mu bigambo ya Kentucky nnyo. We had a little Tennessean, we had a little Trinidad, and so, but tonight we got a little Kentucky grammar. And so it all goes together. And the man said, well, I don't like it. It's because I can't hardly understand it. And I said, well, it's not for everybody like Brother Billy preached last night. It's just for the elected anyway. Amen? Omanyi tubaddenga n'enjogera ez'enjawulo simanya Trinidad English, oluzungu lw'Ekitrinidad, oluzungu lw'Ekitenisi, ne kati olunaku lwa leero kawungeezi kwa leero zeeyongerako kati waliwo n'enjogera ya Kentucky. Kale byonna bitambulira wamu. Kati omusajja n'aŋŋamba nti n'omanyi kati ensonga lwaki kinzibwa lya nnyira sikyagala kubanga kumpi sirina kye nsobola nakutegeererako ddala. Ne mugamba era si bya buli omu era ng'Oluganda bbiri bwe yadde abuulira kiri eri mulonde yekka. Amiina. And so anyways, brother said, well, Brother Branham's grammar is so poor. Said his, hain't, tats, vote, all these things. I said, yes, that's right. So one day it kind of worried me, so I looked it up. You know what the word grammar means? The ability to make yourself understood. Oh. The ability to make yourself understood. Brother, if anybody had the ability to make yourself understood, it was a prophet of God. And the common people heard Jesus gladly. Amen. Aren't you glad that you know that you know that you know? Kale n'agamba nti oluzungu lwa Branham lubi nnyo nnyo era nga bomanyi smiles hey ntitaafu n'ebiringa ebyo byonna bye yalinga ayogera. Kati olunaku olumu ne kimpitirako ne ŋŋamba kankinoonyerezeeko. Kati ne nnoonya ekigambo grammar kye kitegeeza. Omanyi ekigambo grammar kye kitegeeza? Kitegeeza obusobozi bw'omuntu okwetegeeza. Owange obusobozi okwetegeeza.
Oluganda singa omuntu yenna abadde asobola alina obusobozi okwetegeeza obulungi oyo yali nnabbi wa Katonda. Era Bayibuli nga bwegamba omuntu wa bulijjo yawuliranga bulungi nnyo Yesu. Mako 12:37. Era toli musanyufu nnyo nti omanyi. I said he wasn't scared. When he stepped off a plane, he said, I claim everyone, Father, that you sent me for. And he walked out there in the name of the Lord because he was a servant of God. He was an ambassador sent from God with the word of God. Mbagambye yali talina kyatidde bwe yalinga assa ekigere kye okuva ku nnyonyi yagambanga kitange manja buli omu gw'ontumidde wano gw'ontumye okusinkana wano. Era n'afuluma eyo ng'agenda mu nnyera ya Mukama kubanga yali muweereza wa Katonda. Yali ambasada oba akiikirira obwakabaka obulala oba obufuzi obulala ng'alina ekigambo kya Katonda. I said it was like Eliezer and he had the gifts with him. Rebecca said, I'll just climb on that camel and I'll just follow that man. And that's the way I am tonight. I'll just follow what the prophet of God had to say. Mbagambe kiringa Eliezer bwe yalina ebirabo ebyo naye Rebecca bwe yamulaba yagamba bugambi nja kulinnya buli nnyingamiya zino nja kugoberera bugoberezi musajja ono. Era nange yembeera yengeri yemu yennyini gye ndimu akamugezi k'olwaleero nja kugoberera bugoberezi nabbi wa Katonda kye yaŋŋamba. Someone said to me one time, says, well, Brother Billy says, when you do the books at the spoken word and the voice of God, said, you people said, you kind of get carried away. And I said, what do you mean? And he said, well, you say and. And he says, why do you put all those ands in there like that? I said, because Brother Branham said so. And he said, well, won't you just put one and? I said, because I believe it's the voice of God to us. And I said, Jesus said, verily, verily, verily. And if he said, verily, 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 and the prophet said, and, then I want to say, and. Because I believe it's the same word of God. Amen? Omuntu omu yaŋŋamba olunaku olw'omu yaŋŋamba Oluganda 2 bwe mubanga mukola obutabe eyo ku voice of God ne ku spoken word yaŋŋamba abantu mmwe mubanga abawunzi oba bavudde ku mulamwa ne mugamba sebo otegeeza ki? Yaŋŋamba abantu mmwe muteekamu ne naŋŋamba lwaki mumuteekawo ezo zonna ne neŋŋamba lwakubanga Branham yazoogererangamu. Naŋŋamba lwaki oteekawo ne emu ne mugamba kubanga nsikiza nti eddoboozi lya Katonda gye tuli. Ne mugamba Yesu yagamba ddala nabbi wa Katonda agambye ne ngamba kati bwabanga oli yagamba ddala olwo n'agamba ne nagenda kulekerawo nga kiri ne kubanga nzikiriza kye kigambo kya Katonda era kye kimu. Amiina. Brother Billy was saying last night, thank you. Brother Billy was saying last night, he said, it's not for everybody, So you know how it is when you first heard of the word. You got so excited and you wanted to hear all about it. So a brother went up one time and he gave his boss, he said, oh, boss, he said, I've been a Christian all my life. And he said, I know that. He said, I tried to live it around you the best I could. He said, but boss, I've got something I want you to hear. He said, sure. He said, take this book and read it. He said, this is the word of God. His boss said, okay. And he said, let me know what you think about it. Oluganda 2 yabadde agamba ekiro ky'ejjo ng'agamba era yabadde agamba nti si kya buli omu. Omanyi kati omanyi nga wakawulira enjiri omanyi wenawe okyamuukiridde ekyamuukirira buli kaseera obeera agala kiwulira. Oluganda olunaku olumu yagenda wa boosi we n'amuwa n'amugamba omanyi boosi mbadde mukristaayo era obulamu bwange bwonna. Boosi n'amugamba nkimanyi era n'amugamba era boosi mbadde mbeera mu maaso go ng'omuntu omutuukirivu nga bwe nsobola naye boosi nina ekintu kye nandyagadde nkuwe. Oluganda n'agamba boosi kwata akatabo kano okasome kino kye kigambo kya Katonda. Boosi n'amugamba tewali buzibu n'amugamba oluvannyuma oŋŋambe kiki okirowoozaako. 2 or 3 days later he come back and he handed it to him. He says, don't you ever give me nothing like this again. He said, why? He said, that's the awfulest thing I ever read in my life. Little brother says, what do you mean? He said, that man in that book called me a buzzard. He said, do what? He said, that man in that book called me a buzzard. He said, boss, I don't understand. So I read the same thing and he called me an eagle. Nakuwayitanga 3 bosi n'akomawo n'amugamba togezanga n'oddangamu n'ompa ekintu ekiringa kino nate. Oluganda n'amubuuza ate bosi ki? N'agamba kye ekintu ekisinga okwebula kye nali nsomyeko mu bulamu bwange. Nti ate ogubadde bosi. Bosi n'amugamba omusajja oyo mu katabo ako yampisa eggunju. Ne kiki? Kugambye omusajja oyo mu katabo ako
yampise eggunju nagamba boosi naye nze nga sikyakitegera bulungi kubanga nasoma akatabo ke kamu nze ate nga mpita mpungu. Yes, sir. Like Brother Billy said last night, it wasn't for everybody, but just to the elect. Aren't you glad you got those ears? Someone said, well, Brother Billy said, sometimes you get carried away. I said, I don't know how to say it because I'm not a minister. I said, but I saw the Redeemer living in a redeemed one. Yes, sebo. Era ng'Oluganda Billy bwe yagambye olunaku lw'ejjo nti no si kya buli omu wabula kiri eri omulonde. Era kati toli musanyufu nnyo nti olina amatu agalinga ago. Panchi olina amatu ago. Omuntu omu yaŋŋamba omanyi Oluganda Billy otera n'obeera ng'awunze. Ne mugamba nedda ssebo nnyinza okuba nga simanyi kukyogera bulungi kubanga siri muweereza. Ne mugamba naye nalaba omununuzi ng'ali mu oyo eyanunulibwa. I saw what I read about in this blessed Bible live in a vessel that I called my dad. I seen him challenged from one end to the other, but I never saw it defeated. I seen him stand before tens of thousands and say, I take every spirit in here under my control for His honor and glory. It wasn't Brother Branham, it was God in Brother Branham. Nalaba kwebyo byensoma mweno Bayibuli nga biri nga kiri mu kibya kyenata kitange. Namulaba nga asomezebwa kuva ku luuyi olulala okudda ku lulala ne saamulabako ng'alemereddwa oba nga wanguddwa. Namulabako ng'ayimiridde mu maaso g'emitwalo gy'abantu n'agamba nti nno ntwala buli mwoyo guli wano wansi obufuzi bwange olw'ekitiibwa kye. Teyali Brother Branham wabula yali Katonda mu Oluganda Branham. I don't worship Brother Branham, but I glorify God in Brother Branham. He was a humble man. It was a Son of Man revealing the Son of Man. A word prophet, Brother Branham said, is a revealer of the Word of God. The divine interpretation only comes to that. Sisinza Brother Branham, wabula ngulumiza Katonda oyo yali mu Brother Branham. Yali musajja muwombeefu, yali omwana ow'omuntu ng'abikkula omwana w'omuntu oyo. Ekigambo nnabbi Oluganda Branham atugamba kitegeeza omubikkuzi oba abikkula ekigambo kya Katonda. The divine apt interpretation only comes to that. Okuvvuunula okw'omwoyo okuliko okukola okwesigika kujja eri oyo yekka. Brother Branham says when God sends a message and a messenger, he said to misconstrue that prophet's word or to doubt one word was total annihilation and separation from God. Kino kanchigende mpola. Brother Branham agamba nti Katonda bw'atuma obubaka mu mubaka agamba to misconstrue kinoonyereza kwano mu dictionary nga batugambye to interpret wrongly, okuvvuunula mu bukyamu. To misconstrue that prophet's word, okuvvuunula mu bukyamu ekigambo ky'oyo nabbi, kusaanyizibwa is total annihilation and separation from God. Annihilation kinoonyezaako nga example gye batuwa ya bbomu ng'ekubye abantu. Mugendala okufa kwa bulijjo kasitoofa nga bakuziika amagumba go gasangibwa, ne bbomu kasiteekuba n'amagumba tegasangibwa. Kwegamba omubiri gwo teguliddamu kulabibwako is total annihilation and separation from God. Si kufa bufi wabula okusaanyizibwawo ddala n'okwawukanyizibwa okw'olubeerera okuva eri Katonda. To misconstrue that prophet's word. So how important it is for us to say only what the tapes say. Okuvvuunula mu bukyamu ekigambo kya nnabbi oyo. Kale nga kya nkizo nnyo, nga kya mugaso nnyo ffe okwogera ekyo kyokka olutambi kye lwogera. Ndowooza mbadde muwulira zaamiina eziddibwamu Oluganda nga yogera ekyo. As a little boy, I'm not going to be long,
Yeah, well, it's not. It's just early. It's only 11:30 at home. I remember, you know how we are. We're just, there's no big eyes and little use. Just want to kind of let my hair down a little bit tonight, tell you what I got left. But I wished I had the ability to say what's on my heart. When nali omwana omuto nzijukira omanyi tewali baffe ab'amaanyi ate nti ffe tuli b'amaanyi muli batono ebintu ng'ebyo tebiriiyo. There is no big us and little use. Njagala okubeeyaga obulungi okweyanjulira kale musobole okuba nga mukifuna bulungi okubasansulira obuviri bwange obutono bwenkyalina ku mutwe. Naye singa neewuunya singa kale nina obusobozi okwogera kyonna ekindi ku mutima. He not only preached a message, but he lived you a message. He pointed you to one, and that was Jesus Christ. He didn't compromise on sin for nobody. He stood for the Word of God. Teyabuulira bubuulizi bubaka kyokka, wabula bubaka bwe yatubuulira yabutambuliramu. He lived that message. Era yabasonga eri omuntu omu ye Yesu Kristo. Teyekkiriranyangako ku kibi, si nsonga wali ani. Yayimirira ku lw'ekigambo kya Katonda. He wasn't a big man, 5'9", about 150 pounds. But I seen him stand 10 foot tall. I seen him stand in the face of devils, witch doctors, what have you. I seen him stand before 400 preachers. He said, it's not me that you're scared of. He said, it's this word that you're scared of. He said, if I'm wrong, he says, bring your Bible and come up here and stand by my side. Amen. My, it was awful quiet. Amen. He knew where he stood. Teyali musajja munene nnyo. Mwaka nga ogwana 1997 yalina obuzito bwa paundi nga 15, tuyinza okugamba kilo zibanga 7.8 bwezityo. Naye namulaba ng'obuwanvu bwalinga bwa fuuti ng'alinga ayimiridde fuuti 10. Namulaba naye namulaba ng'ayimiridde mu maaso g'abasetaani, emizimu, abasamize. Olinayo ki ky'oyinza okwogerako? Njogera ekindeke ki? Namulaba ng'ayimiridde mu maaso g'ababuulizi ab'enjiri 4 n'abagamba sinze gwe mutidde, kino ekigambo kye mutidde. N'abagamba bwe mba nga ndi mukyamu jangu ne Bayibuli yo olinye wano katuuti oyimire wano kumpi nange. Muganda wange akasirikirira akaali wali yali amanyi kyali. He knew who he was. When we was growing up as kids, young'uns, children, kids, our go with them goats again. We just common. Dad washed his car. Dad cut his grass, Mom, she cooked the meals. She washed our clothes. We just like you are. Yali amanyi kyayimiriddeko. Twakuzibwanga abaana bato aba bulijjo. Okimanyi sigenda kuddamu kwesa kagambo kids kikozesebwa ku bwana bwa mbuzi. Twakuzibwanga abaana bato. Omanyi taata yayozanga emmotoka ye, taata yasawanga omuddo, maama yafumbanga emmere, yayozanga engoye ze. Twalinga nammwe mwenna bwe muli. Joe, he always tells me, he says, Bub, he says, you remember when Dad told about when you was a little boy, they got you everything? And I said, yes. And he says, the next ones I have, he says, I won't do that. And I said, yeah, he said, I never did forgive you for that. He said, I wish you'd got something besides the spoon to play with in the backyard. He said, I never did forgive you for that. Joe atera okuŋŋamba nti ojjukira bwali omuto bwe bagguliranga buli kimu ne bakikulira nga bw'ayagala. Niŋŋamba ye. Niŋŋamba ojjukira oli bw'azanyisa ekinankani kyange n'okyonoona. Niŋŋamba sebo sikusonyiwanga. Okusa kati nkyebuuza kale singa wafunayo akajiiko oba akantu tunogende omulujja n'ozanyisa. Nye sikusonyiwanga sebo. Sarah, we're just family. I remember one time at the table,
And I don't mean this as a joke. We're sitting there, and just like you are, I kind of want to let you know what it was like to be at home. Is that okay? Sarah was sitting at the table one day, and any of you have to eat leftovers? Oh, ain't that awful? Man, I don't like them leftovers, you know. Sala olunaku olumu omanyi twalinga nga mwinawe muyinza okubeera twalina obumu mu maka buli kimu era nga bwe kibeera kati olunaku olumu Sala yali atudde ku mmeeza kakati ani ku mwali alidde ku ggolu bannange nze biro bwe bannange babasaagala mawolu. So we're sitting there, and Sarah was sitting at the table like this. Dad, you know, he always asks us Bible questions. Oh my, you know, that's right. He take us for a ride, Bible questions. You might get by the first time not knowing the answer, but I'm going to tell you the second time you was in trouble. He's sitting there, and so he says, he asked the children to pray, and it was Sarah's turn, you know. Kati Sala yali nga atudde awo ku mmeeza era nga tugenda kulya kyakumakya kati taata omanyi yali nga abuuzabuuza nnyo ebibuuzo bya Bayibuli era yali nga atawanya n'ebibuuzo bya Bayibuli ng'ayinza okubuuza omulundi ogusooka n'okituuka n'olowooza kiwedde nga tomanyi nti nno omulundi oguddako ogenda boolu guddemu. Kati yali atudde awo kati ayagalanga nnyo okugamba abaana okusabira emmere kati guno omulundi Sala yali ow'okusabira emmere. I'll never forget this. And so he said, Sarah, pray. She just sat there and looked. He said, Sarah, ask the blessing. She said, Daddy, I prayed over this yesterday. Kati Sala yali atudde awo n'amugamba Sala sabira emmere. Sala n'asigala nga atudde butuuzi bw'atyo. N'agamba Sala nnyabo sabira emmere. N'agamba taata emmere eno nagisabidde jjo. So say we was just, you know, we're just all family, amen. I remember as a little boy, I walked out in the yard and I'd want to go play basketball or something. It's okay. I'd go out there and I'd get up in the morning and like you all, and I want to go out and shoot a few hoops or something, you know. I'd look out there and there'd be ambulances. There'd be people sitting in the driveway. Maybe go to the counter to get a donut or something at the kitchen table. There'd be airplane tickets from everywhere around the world. I didn't really understand all of that. Kale bwetyo bwe twalinga era ngira amaka bwe gabeera jjukira we nali nga nkyali mulenzi muto nafulumanga mu luggya ninjagala okugenda okuzannya ku nsero era nafulumanga nga njagala ngende nkube ku nsero entonotono manyi nkomewo nga nyinza okutunuulira nga njagala mbeere omuvubuka ddala ng'omuvubuka bwabeera. Olumu n'ogenda oba n'osooka mu ffumbiro n'ogenda n'ogyayo dona tobalindaazi ng'eryo nerikubaamu n'olirya bw'otyo kale walingawo obutiketi bw'ennyonyi okuva mu bifo eby'enjawulo wenaawona mu nsi ninze bino byonna nabiraba naye nga sitege kale sinna bintegeera kiri awo. I'd see those ambulances out there and maybe be an old dad in there with a crippled baby. He knew that God had a prophet in the land. If he could just get to that prophet, everything would be all right. I might want to go out and go fishing with Dad. I might want to go out and, like I said, play basketball. We didn't have all those times together because he had a mission from God. Nalabanga zi ambulance eza parkinga ngaawo obanga mujjiddemu taata omulema oba yagongobala oba omwana omulwadde bamanya nti Katonda yalina nabbi ku nsi era nti singa bali basobola okutuukirira nabbi oyo buli kimu kijja kubeera bulungi. Ebiseera ebimu nayagalanga okugenda okuvuba ne taata oba okugenda nga bwe ngambye okuzannya ku nsero naye ebiseera ebyo byonna tetwabaako ffenna nga bwe nayagala era nga bwe mbagambye kubanga yalina okutumibwa okuva eri Katonda. He said, my first love is to Jesus. My second love is to my family and to the people. And then my love to you. That's the way he lived before us. He wasn't a rich man, but he was a humble servant of Jesus Christ. Yagamba okwagala kwange okusooka kuli eri Yesu. Okuddako kuli eri amaka gange n'eri abantu olwo okwagala kwange gy'oli.
era bw'atyo bwe yabeerawo mu maaso gaffe. Teyali musajja mugagga, naye yali muweereza wa nnamaddala owa Yesu Kristo. I said he was so poor that he had to borrow a suit to preach in. He was so poor till he had to sleep in a cornfield and press his pants beneath the seat of his car, drink hydrant water, and eat stale rose to go get the message to bring to you and I. Mbagambye yali mwavu nnyo okutuusa nti yalina okwewola essuuti ey'okubuuliriramu enjiri. Yali mwavu nnyo okutuusa nti yalina okwebaka mu musiri gwa kasooli, engoye ze ng'azaaliridde wansi w'omutto gw'emmotoka ye zisobole okugololera eyo, n'anywa amazzi agatali mafumbe, era buli lunaku n'ayimirira nga n'agolokoka okugenda okufuna obubaka obw'okuleeta gy'oli ne gye ndi. He said, because my Savior was so poor, he said that he had to borrow a womb to be born in and a grave to be buried in. But he was King of Kings and Lord of Lords. You understand what I'm trying to say to you? I'm trying to lay a little background for the testimony. Just what kind of a person he was. Yagamba kubanga omulokozi wange yali mwavu nnyo, agamba okutuusa nti alina okwewola olubuto olw'okuzaalirwamu n'entaana ey'okuziikibwamu, kyokka nga yali kabaka w'abakabaka era mukama ow'abakama. Mufuna kye ngezaako okubagamba? Ngezaako okwalirira omusingi ogw'obujulizi bwange nga mbagamba ekika ky'omuntu ono kye yali. I often thought I'd like to take a service sometime and just let the people ask questions of how Brother Branham was, how he done this. Not message questions, just questions on his life. Sera bingi ndoozezza oba nti nteekewo olukuŋŋaana nzikirize abantu okubuuza ebibuuzo ku ngeri Brother Branham gy'abeerangawo mu bulamu bwe. Engeri gye yakikolamu kino si bibuuzo bya bubaka wabula ebibuuzo ebikwatagana ku bulamu bwe nga bwe yabeerangawo. I begin to think back and I think, Lord, my boy one time, Brother Biscoe or Brother Billy was preaching on it last night, how he talked about the atmosphere that he created. You know what I'm saying. I remember one time was working on the mail. My boy Paul, he was just a little bitty thing. Sister Biscoe, just a little bitty thing. Mutabani wange Brother Biscoe yabadde ayogera emabegako ng'ayogera ku mbeera ey'oluganda gyatondangawo, embeera gye muyinza okubeeramu gyatondangawo. Olunaku olumu nali nkola ku by'amabaluwa gano agajjanga, mujjuki mumanyi Brother Billy Paul yali secretary wa Brother Branham, amabaluwa yalinga agafuna agaali galeetebwa eri Brother Branham. Kati olunaku olumu nali nkola ku mabaluwa, kati mutabani wange yali akyali muto nnyo bw'atyo, omanyi mu myaka egyo emitawaanya egyo. Sister Biscoe ndowooza ogitegeera bulungi. My dad just, I don't mean worshipped him, but you know, he said them grandchildren don't have no sins, you know. And he just loved him so much, and he'd come over, and every time Dad would come in the house, and we had the little office in there, and we was trying to work on mail, and oh, it was just so hard. And Paul would run up and he'd say, Daddy this and Daddy that, Papa, Papa, Papa. And Daddy pat him, and he says, now go on away now. He says, your daddy now's working on the mail. And he says, pretty soon, he said, Grandpa will be finished, and he'll play with you. About 2 minutes, here he come back, Papa, 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 you know, like this. And he said, now go on away, Paul. So about the third time, you know, my patience, you know, was gone. You know how you do. So he had on his little diaper, and when he walked by like that, I just whopped him, you know. And when I whopped him, I screwed him about that far, you know. Tata wange alina kyeyayogera kata n'endowooza nti alinga musinzizza. Yagamba nti obuzzukulu ng'obwo obuto buba tebulina bibi. Era yamwagala nnyo, yajjanga nnyo ewange, era twalina ka ofiisi kaffe ngaawo mu nnyumba mwe twakoleranga ku by'amabaluwa. Kati ono mutabani wange Daudi yalinga ajja nga ndikola ku mabaluwa nga binkooya,
ng'ajja taata kino taata kiri sima papo taata kino taata kino kati nga mugamba sokoveewo mutabani taata anaatera okumaliriza agenda kuddamu akolereko oba ne jjajja agenda kumaliriza no byakola mutandika okuzannya mwenna ng'abeera yakavaawo ate omala n'akomawo n'addamu n'antawanya kati omundi gwalinga gwakusatu ng'ajja ntawaanya nga ndikola ku bino ebintu kati guno omundi yajja nga nange obugumikiza wange kumpi buli kunzigwako kati bwe yajja yali ayambadde buno buwalewale bw'abaana bwe batambuliramu nga bato kati bwe yajja n'ansemberera nayina engeri namukuba luno lumusitula ne lumusitula bw'ati n'agwanga muli n'obupale bwe. So when he did, Dad just got through and he just picked up the mail and he just laid it aside. He says, "Come here, son." And that was real unusual for Dad to do anything like that. And I says, "What do you mean?" He said, "Bring that baby here." He set him on his lap and he says, "Now you heard what Grandpa said." And he said, "You heard what your daddy said." He's not going away and then Grandpa will play with you. So Paul, he cries and he goes on in the room with Mom like that with Lois. So when he got in there like that, and Daddy says, "I want to tell you something. I knew I was in trouble." Kati bwe nakola ekyo yalinga amaliza naye ku yali akola ku mabaluwa ge kati n'agateekanga ku mabbali n'ampita n'angamba soko gye wano mutabani era tekyalinga kya bulijjo taata okumpitanga bw'atyo kati neŋŋamba oti kikyotegeeza n'angamba leeta omwana oyo wano kati n'akwata omwana n'amulera natandika omugamba obadde owulira taata kyabadde akugamba nti nno genda olumala jjajja ajja kumala azanye naawe kati Paulo ye n'agenda bw'atyo ng'aleekaana mpaka bwe yatuuka ewa maama we eyo gye yali kati nga kamaze okubulirayo taata n'aŋŋamba ati no mbadde nakyo njagala okugamba nategeererawo nti ndi mu buzibu. He said, "I want to tell you something, Paul." He said, "You got to correct that child." He said, "But you done it wrong." I said, "What do you mean, Daddy?" He said, "When you struck that child," he said, "you was mad." I said, "I sure was." And he said, "That was wrong." He said, "You do it in love." He said, "That child has a guardian angel with it." And he says, all through his life, and he said, it's to protect that child. And he says, when you struck that child in anger, he said, you struck that angel. He said, don't you never do that again. He said, you do it the right way. He said, you got to correct them, but you do it the right way. So I've tried to watch that from now. Nangamba, nanjagadde okubako ne kyenkugamba Paulo. Nangamba, oteekeddwa okugolola omwana oyo. Nangamba, naye okikoze mu ngeri enkyamu. Nimugamba kiki otegeeza taata? Nangamba, bwakubye omwana oyo, wamukubye ddala nga ovudde mu mbeera. Nengamba, nabadde mulalula lubwentyo. Nangamba, ekyo kyabadde kikyamu. Nangamba, olina okukikola mu kwagala. Nangamba, omwana oyo alina malayika amukuuma naye. Nangamba nti obulamu bwe bwonna malayika oyo abeera naye okumukuuma. Nangamba bwakubye omwana oyo mu busungu wakubiddemu ne malayika oyo. Nangamba togezanga n'oddamu n'okikola ekintu ekyo. Nangamba kikolenga mu ngeri entuufu. Nangamba olina okumugolola ne buli kaseera kikolenga mu ngeri entuufu. Era okutuusa kati mbadde ng'ekyo nkyegendereza. One time I was coming in from the meetings and we was going through a little restaurant. Brother Branham pulled into the restaurant and he went in to eat like that. And when he did, we had Paul over there on a little table, and it was just one of them little dinky restaurants, you know, had them little 4 or 5 stools and a little truck stop thing like that. There was a man sitting over there on the counter. There was 2 of them sitting there, and man, they were big guys, you know, big husky guys. Olunaku olumu nali nva naye mu nkuŋŋaana yatwaye ne tukyamira mu katonennyira akamu. Brother Branham n'agenda mu restaurant n'ayingira bw'atyo okulya emmere era Kapawulo akato kali awo ku mmere nga kali awo ku mmeeza nga kazanyazanya. Kagamba butoninnyira bwoteri obutono abantu baliramu emmere mu butebe nga buna akameeza bwe katyo ka restaurant bwe katyo. Kati twali awo nga tutudde kati walinga ku mabbalibbali waliwo abasajja babiri waliwo abasajja babiri ng'omu ku bo kale bonna baali basajja b'amaanyi nga bakiwago. So we're sitting in a little booth eating. As we're eating like this man had the foulest mouth you ever heard. Just all kinds of awful things was coming out of his mouth. And so I was kind of had my head down. I was embarrassed with Lois sitting there, and Daddy said, "Excuse me a minute." He got up, and how many of you knew him? Well, you know how sweet and humble he was, you know, and he walked over to that table, and he said, "Excuse me," and he tapped that man on the shoulder, and I thought, oh, me, we're dead, you know. Era nga tuli awo nga tuli kulya mmere, omusajja ono yalina akamwa akacaafu kawali owuliddeko.
buli kigambo ekikyafu kyali kiva mu kamwa ke. Kati nze nali awo ng'omutwe ngukoteze kameza we kati nga naswadde dda ngenda okulaba nga taata yimirira ng'agamba onsonyiwamu ssebo. Bameka ku mmwe abaali bamumanyi mumanyi engeri gyali omuwoomerevu era omwetowaze. Kati nayimirira n'agenda ku mmeeza y'abali n'agamba nsonyiwamu ssebo, n'amukonako ku kibegabeega. Ho n'engamba leero no tuwedde bannange. I thought, boy, we're in trouble now, About like this guy sometimes, So he tapped this guy on the shoulder like that, and this man said, yes, sir. And he says, can I ask you a question? And he said, sure. He says, do you put that food in the same mouth that those dirty words come out? I thought, we're dead. We're going to get beat up right here, you know what I mean? And that man looked at him like that, and he says, what did you say? Daddy says, I'm just sitting here in the restaurant. He said, you got as much right to be here as I do. He said, but that's my son, and that's my daughter-in-law, and that's my grandbaby. He said, we don't believe in no stuff like that. And he says, and while I'm here, he says, don't you ever use those nasty words again. Went over and sat down. That's all there was to it. Ebiseera bingi natya nnyo era awo natiira ddala. Kati awo ng'ayimiridde amukonye ku kibegabiga n'amubuuza nsonyiwamu ssebo, nenjagadde okubako ne kyenkubuuza. N'amugamba emmere ennungi eno ky'oyagala okuŋŋamba oyagala kunkakasa nti oligiteeka mu kamwa ke kamu omuli ofubutuka ebigambo ebifaananako nga bino? Omusajja n'amugamba ekiki? N'agamba olina eddembe lirimu oba ebbeetu lyerimu okuliira mu katonninnyira kano nga nange kennina nga nange lyennina, naye laba oyo ye mutabani wange, oli ye muwala wange, mukyala w'omutabani wange, era yono muzzukulu wange omuto, naye tetukkiriza mu bintu biringa ebyo. N'amugamba era nga nkyali wano toddamu kukozesa bigambo bikyafu nnyo ng'ebyo. Era ne tuula wansi era ne kiggwa bwe kityo. The prophet knew how to handle every situation. I thought we was going to I was ready to run, Nabbi yamanyanga engeri y'okwasaganyamu buli nsonga. Nze naye ndooza giwunya nali ngenda kuzzaako emisinde sinda byakunkubira awo. But he knew just how to do it. You know what I mean? Someone said, Brother Billy said, what was the greatest miracle you ever saw? I said, how the prophet of God knew how to handle every situation that come up. Don't make any difference what it was. And I said, he taught us those things. Naye yamanya ddala engeri y'okikolangamu mumanyi kyentegeeza. Omuntu omu yambuuza oluganda bbiri kyamagero ki ky'omanyi eky'amaanyi ennyo kyolaba nga kikolebwa? Ne mugamba nze nalaba engeri nabbi wa Katonda gye yamanya okwasaganyangamu buli nsonga eyamujjiranga. Si nsonga yali nsonga ki yayimukangawo, era ne ŋŋamba nti neera ebintu ebyo yabituyigiriza. As a little boy I began to travel with my daddy. I wasn't much bigger than this little boy sitting here looking intensely at me right now. The brother asked me at the table today, he says, Brother Billy, would you tell about when you first saw the angel of the Lord? I know you've probably heard it 1,000 times, but it just blesses my heart that I can share it with you tonight. Era ng'omuvubuka omuto ng'omulenzi omuto netandika okutambulanga ne taata wange, era saali mukulu nnyo okusinga muvubuka ono ali okuneekaliriza nnyo amaaso wano. Era owooluganda yambuzizza bbanga emabega nga tuli ku kyamisana n'aŋŋamba owooluganda bbiri kiki oyinza otugambako ku mulundi gwasisinkana malayika wa Katonda? Manyi mukiwulidde enfunda nnyingi nnyo emirundi mingi nnyo n'ekijja mpulira kya mukisa singa tukiddamu ne tukigaba n'akawungeezi k'olwaleero. We stand in a little hotel up in Vandalia, Illinois. My dad had always told me about Jesus. Like I tried to tell you in the first half an hour of my testimony here, that I saw that life of Jesus that I read about in the Bible manifested through him. I didn't understand it, but I saw it. He told me about the angel of the Lord and what he looked like. And I believed in my daddy because he never told me nothing but the truth. Twali eyo mu kawooteri akamu mu Vandalia, Illinois. Tata wange yalinga aŋŋambye ku Yesu. Era tata wange yalinga aŋŋamba ku Yesu buli kaseera. Era nga bwe mbagambye mu kitundu kyange ekisoose ekyobujulizi bwange nti nalaba ekyo kye nalinga nsomako mu Bayibuli nga kirabisibwa mu ye. Saabitegeera naye nakiraba. Kati yaŋŋamba ku malayika wa Katonda.
era n'engeri gye yalinga afaananamu, era n'akkiriza taata wange kubanga yali taŋŋamba kintu kirala kyonna kyonna, teyali taŋŋambangako kintu kirala kyonna okuggyako amazima. We was in a little hotel room, and I don't mean this in the way it sounds, but Daddy didn't like, big things. He wanted to keep it simple. I believe it was God hidden and revealed in simplicity. And we stayed in a little hotel room. Didn't even have a bathtub. We didn't even have a restroom. All we had was a little sink. You probably stayed in those little places. Twali mu kawooteri akamu, era kino sikyogera mu ngeri ng'oba gye kiwulikamu, naye taata teyagala bintu nga bw'omanyi oba ebintu eby'ekitalo oba eby'amaanyi, omanyi eyagalanga okukikuumanga mu ngeri ennyangungu. Nzikiriza nti yali Katonda nga yeekweka era nga abikkulibwa mu binyoomebwa oba mu bintu ebyangu. Era twali eyo mu kasenge akamu aka wooteri, tekayina nti waliwo n'ekisenge ekyekinabiro ekiri awo nti oba watadde nti okwerongoseza. Abantu mmwe mumanyi obufo bwonna bwe bufaanana, waliwo just kasinki kolina okweyiyizamu obweyiyiza. My dad's brother Donnie and I was there sleeping. About 2 or 3 o'clock in the morning, I'll never forget it. He woke me up, and he had a pillow across my face. And he shook me. He said, "Paul?" I said, "Yes, Daddy." He said, "You know that one that Daddy talks about, the angel?" I said, "Sure." He said, "He visited me tonight." And he says, "He's here in the room with me." He says, and I asked him if I could wake up you and my brother Donnie, that they could see you. Muganda wa taata wange Doni nange twali awo nga twebase. Kati zaali ssaawa nga 8 oba 9 ogw'okumakya, siri kyerabira kino. Yanzuukusa nate era yali atadde kapiro mu maaso gange, era nanyeenya okunzuukusa, n'angamba, "Pawulo," ne ngamba, "Wangi taata?" N'angamba, "Omanyi oyo taata gwatera okugambako malayika?" Ne ngamba, "Weewaawo." N'angamba, "Agenda kunkyalira ekiro kya leero." N'angamba, era ali wano mu kisenge nange. Era n'angamba nti mubuuzizza nti oba nsobola okukuzuukusa ggwe ne Doni musobole nammwe okulabako. And I don't say this because I'm nothing. But he says, the angel of the Lord said, "You can wake up Billy." I asked Daddy one time, I said, "Why, Daddy, did that happen?" He said, "Because God called you to work with me, son." He says, when Daddy takes the pillow from your face, he said, "You know where the wash basin is?" And I said, "Sure." He said, "You look over there in that corner," and he says, "He'll be standing there." Era kino sikyogera kubanga sina kyendi. Ne malayika wa Mukama yagamba nti osobola okuzuukusa Billy. Era olunaku lumu nabuuza taata ne mugamba, "Taata, lwaki kyali bwe kityo?" N'angamba, "Kubanga mutabani, Katonda yampita okukola naawe. Katonda yakuyita okukola nange." N'angamba, "Omanyi ebbaafu gye tunabiramu weeri?" Ne ngamba, manyi weeri." N'agamba, "Daddy bwe nkujjako, taata bw'anaakujjako kapiro kakutaddeko mu maaso, nga tunula awo, ogenda mulaba agenda bba ayimiridde awo." I just about this boy's size right here. And I'm ashamed to say what I'm going to say, but I want to be honest with you. I was thinking of an angel, something with wings, flying around, because I hadn't listened close enough. But I'm a witness to you here in British Columbia tonight. And when he took that pillow from my face, there stood a man, just like that man standing right there, with his arms folded, just like that man standing there. He looked at me like that. It scared me to death. I grabbed my daddy, and he says, "He won't bother you." He said, "He won't bother your son." But I'm a witness to you tonight. It went from a farm like that man there,
into a mist and went out of the room. From that time on, God bear me witness tonight. I could always tell you when he come into the meetings. Nalinga saizi zono omwana atudde wano mu maaso gange. Era nswala okugamba kingendo okubagamba. Nye nandyagadde okubeera omwesimbu gye muli. Nali ndowooza nti ngenda kulaba malayika ng'alina ebiwawaatiro, omanyi ng'alinga abuuka, kubanga nali siwulirizza bulungi ddala. I hadn't listened close enough. Naye ndi mujulizi gye muli akawungeezi k'olwaleero wano mu British Columbia nti kasita yanzijjako pira eyo mu maaso gange, nalaba omusajja ng'ayimiridde awo, ng'alinga omusajja yayimiridde awo kaakano, ng'azinze emikono gye era ng'omusajja oyo bw'ayimiridde awo. Era n'antunuulira nentya katanfe. Neerippa ku taata n'aŋŋamba tofaayo, talina kyagenda kukola, talina kyagenda kukola mutabani. Nenjagala okubagamba akawungeezi k'olwaleero nti nagenda okulaba nga kiva mu ngeri gye nakirabamu ng'ey'omuntu bw'atyo, ne kifuuka nga engeri y'akalenge oba akale oba olufu olwasaasana mu kisenge kyonna. Okuva olwo Katonda ye mujulizi wange, nalinganga nsobola okutegeera malayika oyo bwe yakkanga mu nkuŋŋaana. You heard Brother Branham said he's here. And I don't mean, not me, you understand it, Brother Eddie. It's not me, but I'm a witness. I could tell even before Brother Branham spoke it, not ahead of him, don't understand me, but I just knew that presence when it come down. It's the same yesterday, today, and forever. Mujjukira olugana Branham bwe yagambanga nti kaakano atuuse. Nayinganga nsobola okutegeera nti atuuse. Sinze oluganda Eddie ndoza aboluganda mutegeera bulungi kyengeza kugamba sinze nze ndi mujulizi bujulizi. Naye nalinga nsobola okutegeera malayika oyo bwe yajjanga mu nkuŋŋaana. Nga n'oluganda Branham tanaba kukyogerako. Nalinga nsobola okukiwulira ndoza mutegedde sinze nze ndi mujulizi bujulizi. Y'omujjo leero n'emirembe gyonna. I could be out working in the prayer lines or whatever. I could still feel it, and I knew when it was there. And I thank God for that privilege tonight. That he said, I'm an eyewitness to tonight, and I declare to you it's the truth from the bottom of my heart. Nalinga nga nyinza okubeereyo nga oba ndi munyiririza okusabirwa oba nga ngaba bukaadi oba nga nina kyenkola, nye nalinga nga nsobola okuwulira okubeerawo kwa malayika oyo buli bwe nabeerangawo. Olunaku olwo nalaba, era olunaku lwaleero ndi mujulizi gye muli erabirako n'agange, era nnangirira gye muli amakya ga leero nti ago ge mazima. Era ekyo nkyogera kuva ku ntobo ey'omutima gwange. I started traveling with my dad, all the mighty meetings, you know what I mean, and all these things. I remember up here in Canada one time, and I'll just relate a couple incidents here, then I'll taper off here. I remember being in Canada. I've forgotten now where it was at, in Calgary or somewhere down there. And it's the only time that I ever saw it. I don't know whether I related this in the testimony or not, but Brother Eddie prayed the Lord would remind me of something, and he just did. I saw a woman with just her face was plain. I don't know how to explain it to you. Natandika okutambula ne taata wange okuyita mu nkuŋŋaana zonna ez'amaanyi n'ebintu ebyo n'ebyekyalo noza mumanyi kyentegeeza. Nzijjukira olunaku lumu bwe twali e Canada, ninda kubaako n'ebitonotono gye nayogera omala nja kuba nga nvaawo wano. Nzijjukira e Canada ndowooza oba kyali Calgary oba ekintu ekiringa bwe kityo, era gwe mulundi gye nasooka okulaba ekintu ekiringa bwe kiti kye nsobola okuwa mu bujulizi oba ekintu bwe kityo. Era nga oluganda Eddie bwe yagambye nti Mukama nzijukize ebintu ebyenjawulo kati ntandise okubijjukira. Nalaba omukazi nga obwenyi bwe bulinga obutaliiko kantu. Simanyi nange gye nsobola kukikunnyonnyola naye simanyi nange yakukyogeramu naye. I don't know what to say, but I seen her. She didn't have no eyeballs. She just had slits in her face. Can you imagine that? Just total skin and just slits like that. I saw Brother Branham pray for her and ask in the name of Jesus Christ. And I was just a little boy, and I sat there and watched them eyeballs form in them sockets. That's the one that I'm giving a witness to tonight. God that was in his prophet. Brother, he knew where he stood. He wasn't scared of nothing. Mukyala yalabika nga namulaba bulungi, yalinga talina na maaso ddala,
yalinga alina obusaze wano wansi nga bwenagamba nti busaze nga wonaona mubiri alinga talina maaso ddala talina maaso bulinga busaze wansi bwentyo ndaba oluganda Branham ng'amusabira era ng'asaba mu linnya lya Yesu Kristo era nali mu bulenzi muto era nayimirira era nga ntudde awo neerabirako n'agange nga ndaba amaaso nga geekola awo wennyini. Oyo gwe ndi wano okujulira akawungeezi k'olwaleero, Katonda eyali mu nnabbi we owooluganda yamanya we yali ayimiridde, yali talina kyatidde. I said one time in Shreveport, Louisiana, I'll never forget, there was a woman had a tumor. I think the estimated Brother Billy weighed about 50 pounds. Brother Fulcher, he stood there and I seen him pray for that. I was just a young boy and I brought that woman up to her. And I know this sounds jokingly, but I saw the power of God come upon that woman. She had a tumor out like this. Brother Branham laid his hands upon her and asked that demon to leave her like that. And that woman raised her hands and praised God, and she had a belt and it fell off and the tumor was completely disappeared and gone. That's the God that we're talking about tonight. He's the same yesterday, today, and forever. Bagambye olunaku olumu twali e Shreveport, Louisiana, waliwo omukyalo omu yalina ekizimba oluganda edi ndooza twateeberezaamu ndooza oba bakipima nga kiringa obuzito bwakyo bwalinga bukkiro 50 pounds, tugambe kilo zalinga oba 2.25. Era nze nali awo nga nyimiridde nga nendaba omukyala nga ajjaawo ku kituuti bw'atyo, nze nga neebuuza n'omukyala kyajja okukola wano, kwegamba buzibu ki obumuliko. Naye mbagamba nti amaanyi ga Katonda gakka ku mukyalo oyo era yalina ekibuto nga kivudde bwe kityo olw'ekizimba. Twagenda okulaba nga ekizimba olubuto oluddayo bulungi nnyo, ekizimba nga kibulawo, omukyala n'ateera bulungi n'atandika okutendereza Katonda. Era eyo Katonda gwe tuli okwogerako akawungeezi k'olwaleero y'omujjo leero n'emirembe gyonna. People say, well, Brother Billy says, what all did you see? I said, I haven't got time to tell you what it was. But I want to tell you one thing, that whatever there was, he's the same tonight. He's the same in British Columbia. He's the same in Africa. Brother Ogu, I was with him over in Africa, and all these different interpreters, and the people began, like I talked about, they said his grandma was so poor, but yet he was a man of God. He knew where he stood. I saw him stand before hundreds of thousands of people, and he stood there one night, and there was 9 different... I feel better, brother. Abantu batera okuŋŋamba oluganda bbiri biki bye byolabanga ne mbagamba sina budde bumala bitotola byonna n'ekinyagala bagamba nti kino kyonna kinalaba luli oyo Katonda akyaliyo y'omu n'akawungeezi k'olunaku lwaleero. Y'omu wa ne British Columbia, y'omu ne Africa, owooluganda nzijukidde naye mu Africa era waliwo abavunuzi bangi nnyo. Era abantu ne batandika era nga bwe nabagambye nti abantu boogera nnyo simanya ng'olulimi lwe lwali olukyamu ennyo naye nga yali musajja wa Katonda. Yamanya we yayimirira. Namulaba ekiro ekimu yayimirira mu maaso g'abantu, mitwalo n'emitwalo gy'abantu, mitwalo 10, mitwalo emeka egy'abantu nga bangi nnyo. Era yayimirira awo mu maaso g'enkumi n'enkumi z'abantu era nga luwa bavunuzi ab'enjawulo 9. N'okukyogerako mpulira n'okulya mpulira bulungi sikyatya kwogera eri bantu. He stood before 9 different interpreters there one night, and as he began to speak, he said, I don't know what the word was, but he told something about the Word of God. And it went through this interpreter, and went through that interpreter, and went through that interpreter. They said Brother Branham's grammar was so poor he didn't even know his and Haines. But brother, I saw him stand before 100,000 people, and he turned to that interpreter, and he said, what did you say? He said, I said just what you said. He said, no, you didn't. He says, no, you didn't. He says, why? He says, Brother Branham, you don't know the language. He said, but the Holy Spirit told me you didn't say it like I said it. Eyimirirawo maaso g'abavunuzi 9 era n'abaako n'ekigambo kya Katonda kyayogera ng'atandika. Sikyajjukira kigambo ki, wabula waliwo ekigambo kya Katonda kyayogerako. Ne kiyita muvunuzi ono, ne kiyita muvunuzi oli, ne kiyita muvunuzi oli. Era bagamba nti oluzungu oluganda Branham lwali lubi nnyo, simanyi teyamanya zihinti zihanti zaani. Naye oluganda namulaba nga yimiriddewo mu maaso g'abantu emitwalo 10. Ekiro ekyo akawungeezaako n'abuuza n'akyukira omuvunuzi n'amugamba sebo ki kyoyogedde. N'amugamba njogedde ekyo kyennyini kyoyogedde. N'amugamba nedda si kyoyogedde. N'amugamba naye lwaki Branham tamanyi lulimi luneeno? N'agamba newankubadde sirumanyi naye omumikuva ngamba etino tokyogedde nga bwe nkyogedde. Well, you don't need to have an education. You need to be led of the Spirit. That man looked at there and he said, Brother Branham, what did you say? He said, tell me what you said. And he told me, he said, ain't what I said. He's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
I like that. Owooluganda tekikwetagisa kuba nakusoma, kikwetagisa kubeera nakulemberwa kwa mwoyo. Omusajja oyo neekayisa Branham mu maaso n'amugamba, owooluganda Branham, mbulya kyoyogedde. N'amugamba kyabudde, n'agamba wamma si kyembadde nzivuunudde. Oyo Yesu Kristo y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Owange nkyagala nnyo ekyo. Brother Collins one time, he said when our pastor at the church there, he said the first time I saw Brother Branham, he said I was in Macon, Georgia, and I know you know about this, sister, and he said I went down there and he said I was a Methodist. We forgive him for that, It was all something one time, right? And he said, I went down to, he said I was in the Methodist Bible school, and he said I heard that there was a man there by the name of William Branham, so he said I went down there to hear what he had to say. And he said, I walked into this great football field there that night, and he says, when I went there, he said, this little man stood up before those people, and he says, if I ever tell you anything in the name of the Lord that's not true, don't you never believe a word I say. Lumu owooluganda Collins, omusumba w'ekkanisa yaffe kaakano, yatugamba ku bujulizi bwe yatugamba omulundi ogwasooka okusinkana owooluganda Branham kyali e Macon, Georgia, ndoza era nkimanyi mumanyi nnyo obujulizi buno. Agamba nagenda eyo nali mu Methodist era ekyo kisobola kimusonyiwa kubanga ffenna akaseera akamu tulina gye twali tukwatiddwa. Kati agamba nagenda eyo mu ssomero lya Methodist era baali batugambye nti waliwo omubulizi omu ayitibwa William Branham era bwe nawulira ne ŋŋamba kanneegendere mpulire kyalina okutugamba. Agamba nakkirira mu kisaawe ky'omupiira bino ebinene bino bibwaguuga ebisaawe by'omupiira era omusajja oyo omutono n'ayimirira mu maaso g'abantu n'agamba bwengezanga ne mbagamba ekintu kyonna kyonna nga sige mazima temugezanga ne mukkiriza ekigambo kirala kyonna kyonna kye mbagamba. That's quite a statement. If I ever tell you anything wrong, don't you never believe nothing I told you. Brother Collins said, I never heard a preacher, a Methodist say that before in my life. He said, I'm going to look into this. And he said he was so sick. He said he had stomach trouble real bad. And I don't mean to hold you. And he said he went in there and he says when it did, he said, I sat there and he said, I'm going to examine this thing. He said, I sat night after night and I heard Brother Branham speak this one, do this one, tell this one, preach the word, discern the thoughts of the heart. You know what I'm talking about. And he says, when I did, he says, my faith began to leap. He said it began to leap. He said, I never heard a man speak like this before. Kati n'ekigambo ekyo kigumu nti bwe mbaako n'ekyenkugamba ekikyamu togezanga n'okkiriza ekirala kyonna kyonna kye mba nkugambye. Owooluganda Collins agamba nti nali siwulyanko mu Methodist mu babuulizi baffe ng'ayogera ekigambo ng'ekyo. Agamba n'atuula yeekalirize bulungi nnyo n'omusajja by'alina okugamba. Era atugamba nti yalina obulwadde, yali mulwadde nnyo, olubuto lwali lumuluma n'ebiringa ebyo. N'agamba kantule netegereze bulungi nnyo omutono byagenda okutugamba. Agamba yatuula awo n'Abranham ng'ayogera kino, ayogera kiri, akola kino, akola kiri, abuulira ekigambo, ayogera ebyama ebyali bikokeddwa emitima gy'abantu, noza munfuna kyendi okwogerako. Agamba bwe yawulira ebigambo ebyo, agamba okukiriza kwange ne kutandika okwambukira waggulu, ne kutandika okuyimuka, okukiriza kwange ne kutandikira ddala okuyimuka. Era natandika okusanyuka bulungi, natandika okusanyuka, agamba simulyanko omuntu bw'ati mu bulamu bwange. Is that the way your heart feels? So I never heard a man speak like this before. I love the Lord. Amen. And he says, and when he did, he says he got a little closer. And he said the next night, he said, I didn't have a tape recorder. He said, but I got up where the tape boys was. He said, I got up a little closer and had my chair sitting there. He said, if I could just get to that man, he said, I know if he'd pray for me, I'd be well. He said, but I couldn't get no prayer card. And he said, but I just kept saying. Si yengeri yemu naawe gye wulya akawungeezi k'olwaleero. Yagamba siwulyanko omuntu ng'ayogera bw'ati mu bulamu bwange bwonna. Njagala Mukama, njagala nnyo Mukama. Agamba nensembera kumpi neetegereze. Agamba ekiro ekyaddako nali siina kuuma kakwata amaloboozi gassa ku ntambi. Nnyo nensemberera bano abalenzi abali bakola ku ntambi, abalinga bateeka amaloboozi ku ntambi, entebe yange nengisembezaawo. Agamba mutima gwange ngamba singa nsembera omusajja oyo kasita nansabira obusabizi nja kutereera. Ne sayina sayina kada ya kusabirwa, sayina kintu kyonna kyonna nayimira buyimirizaawo nasigala busigazi nga nyimiriddeawo. He said, then one night, he said, sitting there, he said, a woman come up from the platform, and he says, and Brother Branham says, good evening, sister, or I'm just paraphrasing, I don't know how it was. Said, good evening, sister, and she says, hello, and he says, you got a certain thing wrong with you, and Brother Collins said, about 4 people back, he could hear somebody talking. There was 2 women, and they said, oh, we know her, that's Susie, whatever her name was, and he said, oh, yeah, I said, well, Susie got up there,
Kati agamba ekiro kimu yali atuddeawo omukyala omu najja ku kituuti era Oluganda Branham namugamba nti osibye otya nnyabo n'agamba gyendi amanyi ndigezaako kwogera bogezi sijjukira bigabo binnyini bye bakozesa nengezaako okuleeta nga bwe kyali n'amugamba olina ekizibu gundi ne gundi olina ekizibu bwe kiti ne bwe kiti Bakolinza agamba ng'ayogera awo walinga osobola okuwulira abakazi abantu babiri balinga aboogera nga balinga abakazi babiri boogerera emabega bwe batyo kati nga boogera nga bagamba oyo si ye nnamubiri owaffe wamma ye nnamubiri yennyini tummanyi kati katwetegeze tulabe ekigenda okubeerawo. So Brother Collins says, listen to Brother Branham, listen to them. You know, he said he was going like this, and he says, all at once he says, your name is, we'll say, Eva Johnson, you know, and says, you live in Surrey, BC. This woman says, he missed it that time. He says, what do you mean? He said, she don't live there. He said, she lives in another place like that. Kati Oluganda Collins agamba nti nno yali awuliza Brother Branham ng'okutu okumweno bwe kuteze kuwulira ne bana abakazi babiri kye bali okwogera emabega. Kati Brother Branham natandika okwogera eri omukyala we n'amugamba erinnya lye yeggwe gundi era obeera gindi. Omu ku bakyala abali emabega n'agamba bannange akoze ensobi akisubye akoze ensobi mu ekyo. Brother Collins says, oh man, said my faith went right down. He said, that man done said, if I ever told you anything that was wrong, he says, don't you never believe me. He said, I got up a little closer, and he said, after the service was over, and he said, that woman said, that's right. He said, I got up, and he said, I went and got that woman. He says, come here. And he said, I relayed the story to her. He says, I'm just here visiting. He says, and I heard Brother Branham tell you that your name was so-and-so and you lived at a certain address on the street. She said, that's right. So he went and got them other two women. He said, I heard you all talking back there. And said, they went up there and they said, oh, hi, Eva. Hi, Sue. You know, so they began to embrace one another. Said, hi, how are you? Said, fine, thank you. And said, you said, Brother Branham told you that you lived at a certain address. And said, I heard you ladies say that wasn't true. And they said, oh no, said she don't live there. Oh honey, I forgot to tell you, I moved yesterday. Brother Collins agamba omusajja oyo amaze okutugamba kino kasala tugambe ekintu kyonna kikyamu tetugezanye tuddamu okumukkiriza n'agamba yasembera kumpimpi Oluganda agamba n'agamba kaninde service okuggwa ono omukyala mufune mubuuze kati nalina service neggwa n'agenda omukyala n'amukwata n'atandika omugamba n'amunyumiza ebyali bituuseewo n'amugamba nze ndi mupya bambi mu nkuŋŋaana zino. Kati Oluganda Collins n'asemberera abakyala n'asemberera omukyala oyo n'amubuuza nti nawulidde Oluganda Branham ng'agamba nti obeera mu kifo gundi ne gundi omukyala agamba ddala gye mbeera n'agamba ate nawulidde bali nga bagamba nti obeera mu kifo kirala. Kati olwamala n'agenda n'afuna ne bali abakyala babiri abaali boogerera emabega n'abafuna n'abaleeta eri omukyalo ono n'agamba bannange nambi tubaleetedde okukulabako bana muli mutya muli kwegamba ne batandika okubuuzaganya era olwamala ne batandika kati natandika okumunyonnyola ekyali kibaddewo. Kati Oluganda Collins n'agamba omukyala nawulidde Brother Branham ng'akugamba nti obeera tugambe mukono mu ssomero erimu kyokka te bano mbawulira nga bagamba obeera seeta ku kasozi akamu simanya ki. Kati omukyala n'agamba oli kyeyagambye Brother Branham kyekituufu n'agamba nedda sijabeera omukyala bagamba munsonyiwa ab'emikwano neerabidde okubagamba olunaku lw'ejjo nasenguse. Yes sir, that's the God that we serve today. Yes sir, brother. She said, I forgot to tell you, but I moved yesterday. That's the God that we serve today. I said, God so loved him that he spoke of him in his holy word. God so loved him that at his birth a light come down and said, and on the river, in the cave, he so loved him that he said, all that you love and all that loved you, I've given to you. He took him beyond the curtain in time. That's you and I tonight. What a privileged people we are. Amina abooluganda. Eyo Katonda gwe tuweereza olunaku lwa leero. Yabagamba nti nno nirabidde okubagamba naye amazima nasengusa olunaku lw'ejjo. Eyo Katonda gwe tuweereza olunaku lwa leero. Bagambye nti Katonda yamwagala nnyo okutuusa nti yamwogerako mu kigambo kye ekitukuvu. Katonda yamwagala nnyo okutuusa nti ku mazaalibwa ge bwe yali ng'azaalibwa. Katonda yamwagala nnyo okutuusa nti ku mazaalibwa ge ekitangaala kyakka. Katonda yamusisinkana eyo ku mugga Ohio era ne mu mpuku era n'amutwala
era n'amugamba nti no bonna bonna abakwagala na bonna bonna b'oyagala mbakuwadde. Yamutwala eyo ebusukka w'olutimbe ng'omazeeko ebiseera mu butaggwaawo, era ekyo yakikola ku lulwo nange, era nga bwe mbagambye nga tuli bantu bannamukisa nnyo olunaku lwa leero. As I said, I began to work with him, and I traveled around the world. I just come from over in India with brothers over there. I don't even know whether you brothers even know this or not. Do you know the man that drove my dad around over there? You don't know him. I didn't either. He come up to me there, and he's probably in his 80s now. Me and him have a little something in common. He came up to me and he said, Brother Billy, and I said, yeah. Wherever you go, you hear testimonies, you know. He said, your dad was here, and I said, I remember that. And I think I relayed this to you last time I was here, but I just want to relate it to you. Is it okay, Brother Bisco? Era bwe ntyo natandika okutambulanga naye nga nkola naye, natambula okwetoola ensi yonna, okwetoola ensi, era nakava juzi wano e India twalina abooluganda. Simanyi oba mu abooluganda mumanyi wakino mukimanyi oba temukimanyi. Mumanyi omwami eyatambuza taata wange ng'ali e India, nange naye simumanyi. Kati yantuukirira, alabika kati ali myaka nga 8 eyo mu 8 gye. Kati nantuukirira, ye nange tulina ebintu bye tufaanaganya. Kati nambuuza, oluganda bbiri obadde wabulira wano obujulizi bwo? Kati natandika okugenda naye ndowooza bino ebintu nabagamba kwa nino ku kanisa, naye ndowooza njagala mbibaddiremukko. Oluganda Bisco tewali buzibu? How much time do we? Just okay. Thank you. Thank you. I just, you get started, you can't quit, and you quit, Thank you. I don't mean that, thank you. That's all right. I never forget when he stepped his foot off of this sorrel there in India, Brother Jacobs. Brother Bisco, I know you got a great burden for the people there. But I was just a little boy, 16 years old. But when that foot hit that sorrel, he said, I claim every one here that you sent me for, Father. Omanyi obudde buli kugenda ate sagala kubakooya nnyo, naye kambagambe sobola kwerabira ekyaliwo bwe yassa ekigere kye okuva ku nnyonyi nga alinnya ku ttaka ly'e Buyindi. Yali muvubuka wa myaka 16 ngaawo. Ekigere ekyo kasa kyalinnya ku ttaka ly'e Buyindi. Oluganda Bisco manyi nti olina omugugu ogw'amaanyi ogw'enjiri eri abantu ab'e Buyindi. Naye kasa yalinnya ku ttaka ly'e Buyindi yagamba, Mukama manja buli omu gw'ontumye okugenda gy'ali ku ttaka lino Mukama. I saw him stand in the different religions of your country. Sikhs, Jain, Hindu, Mohammedan. They entertained him that afternoon. He didn't argue with them. He listened to him, Brother Fulcher. Namulaba nga yimiridde mu nzikiriza ez'enjawulo eziri mu nsi yo owooluganda. Abasiiki, abajaini, ababuddha, abamuhammadi, abasinza ente, ebintu osobola okubasanga mu bubaka nabbi ayogera ku nabbi aboogerako mu bubaka the second coming, tape number 550220A. Abayindi n'enzikiriza zaabwe ez'ennya bwe yali ng'agenzeeyo. Abasiiki, abajaini, abamuhammadi, ababuddha, abasinza omusana, abasinza ente n'abalinga awo bonna. Ne bamusanyusaamu n'ebintu byabwe akawungeeza ako. Teyawakana nabo Oluganda Fortune. Yabawuliriza. They took him in there and they said, you know how they wear the little mask over their face so they don't breathe their incest, their ancestors in, and all these things, not degrading. We're talking about Jesus. The cows, the whole thing, they went through the whole bit. He just sat there, turned. Oh, I like that. I thought, boy, he'll tear them up now. I had confidence. I said, oh boy, watch out now. Malachi 4 is going to speak now, Ne bamuyingiza eyo, ne bagamba kati omanyi engeri gye bambala obumasiki bunene obukookolo bageze baleme okussa okuyingiza omukka gwa buno obubana obeera bwokerera n'obukatonda bwabwe bwabeera nabo. Siri kwogera mu bindi kugezaako okunyonyola, omanyi tuli kwogera ku Yesu, ndowooza muntegeera bulungi.
ne bamulaga ebyente ne bamukolera ebintu byonna ebirevulevu byabwe ebyente ebiki n'ebiringa byonna n'abalindirira n'abawo omukisa gwabwe beemaleyo. Nkyagala nnyo ekyo. Kati awo nga byonna biyiseemu nze mutima ngamba kati agenda kukoleera, agenda kudda mu mbeera. Nalina obuvumu mu buto bwange awo nga nkimanyi bulungi nnyo mala kinye yali agenda kwogera awo wekimanyi. So he got up there and he says, "Thank you, gentlemen." And I thought, gentlemen, you know. He said, "Thank you for inviting me to India." He said, "Thank you for this opportunity." He says, "I listened to all of you talk about your gods." He says, "I invite you to the meeting tonight to see the God that I come to represent in demonstration." Oh my, he knew just how to say it, you know. Kale nayimirirawo mu bo bonna n'abagamba mwebale nnyo bassebo. Ne neebuuza bassebo n'abagamba mwebale nnyo mbeebaza nnyo okunnyaniriza okujja ne India. N'abagamba mwebale nnyo okumpa omukisa guno. N'abagamba nabalabe mwenna nga mwogera ku bakatonda bammwe. N'agamba kaakano mbakoola mwenna era mbaaniriza akawungeezi k'olwaleero okujja kulaba Katonda gwenziza okukiikirira kaakano, gwenziza okukiikirira wano ng'ali mu nkola. So that night, and I'll hurry, he got in the meeting like that and he says, "Paul, go get me this one or that one, bring me one out of each one." And all these priests were sitting on the platform. I don't know if you were there or not, Brother Swami, but they was all sitting there on the platform. And that little man walked out there and he took that Bible and he said, "Good evening, friends." It was just something special. He walked out there. Yamanyanga engeri y'okukyogeramu. Kati ngenda kwanguyirizamu sobola okumaliriza. Kakati n'angamba Paulo genda onfunira oli ali bw'ati, genda onfunira n'oli ali bw'ati, bonna genda obayita obaleeta wano ku kituuti. Kati nembayita nembaleeta kati wano emabega w'ekituuti ng'abaweereza bonna batuddeawo nga beetoolodde abaweereza. Simanyi abamu ku mmwe mwaliyo naye nga bonna baali batuddeawo emabega. Era omusajja oyo mutonotono n'alinnya katuuti n'ayambuka mpola mpola ne Bayibuli ye ng'agina mikono gye, wansi w'emikono gye, n'abagamba akawungeezi akalungi musibye mutya nnyo, musibye mutya ab'emikwano. Owange kyalinga kyanjawulo nnyo, mumanyi nga bwe kyali. Kale n'agenda eyo. And he says, "I come to represent one, and his name is Jesus Christ." He said, "I am nothing." He says, "But I am his prophet." He said, "It's nothing that I can do, but it's all because of him." What did I read you the quote? "The Lord Jesus loves you." He preached a little simple message like we would see Jesus. Introduced Jesus to the people. N'alinnya katuuti n'abagamba nzize okukiikirira omu yekka era oyo ye Yesu Kristo. N'abagamba nti nze siri kantu wabula nze ndi nabbi we. N'abagamba nti nze sina kye nsobola kuyinza kukola mu kubwange wabula byonna biriwo ku bubwe yabikola. N'abagamba kye nandyagadde mujjukire nti Mukama waffe Yesu abaagala. N'abulira obubaka obwangu katugambe nti bassebo twagala kulaba Yesu, obubaka bwe butyo. N'ayanjula Yesu eri abantu. He said, "Today," he said, "I was entertained by 17 different religions of your country. I heard you talk about the language that you're doing, the books in, and Brother Joseph with the tapes. And as I get to be older, I think, Lord, you let me live to see it, what his heart's desire was." N'abagamba olunaku lwa leero nasanyusiddwamu enzikiriza zammwe ez'ensi zammwe, enzikiriza zino 17 nga bakola obujogoli bwabwe. Nakuwulidde ng'oyogera ku nnimi zaabwe ezo ezitannaba kuvunulwa bulungi. Era nange nga bwe ntandika bwe nkula okufuuka omukadde, okusaba kwange nkuli nti Mukama nzikiriza nkirabeko, kubanga kwe kwali okuyalanako omutima gwe. Mujjukire nti Branham mu katabo nga omusoma Taking Sides with Jesus n'obulala, Branham yayogera nnyo nti nno yatambula mu bifo bingi nnyo ne bwe yavangayo omulimu gwa Mukama tegwagendanga mu maaso, kubanga tewalinga bantu kutwala ddoboozi lino mu nsinga ezo. Kati abooluganda bali kukyogerako ekyentambi zino okuvvuunulwa mu nnimi ezo zonna, kubanga okuyalana kwa nnabbi kwali nti entambi zino zivvuunulwe zigendeyo gye yalinga agenze mu kuŋŋaana, kubanga yatambula mu sona naye nga kasaba abantu bamala okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo kasita avaayo nga tebalina kyakuyimirirako. But I was a witness. I'm just a kid then.
He was 15 years younger than I am tonight. He stood there before them thousands and thousands and tens of thousands of people. He brought this blind man up. He stood there before those people and he said, "Gentlemen," he said, "I listened to you talk about your gods." He said, "How many of you people in here belong to these religions?" Them little black hands went up everywhere. He said, "I heard you talk about your religion and about your gods." N'abagamba olunaku lwa leero nasanyusiddwamu enzikiriza zammwe ez'ensi zammwe enzikiriza zino 17 nga bakola obujogoli bwabwe. Nakuwulidde ng'oyogera ku nnimi zaabwe ezo ezitannaba kuvunula bulungi, era nange nga bwe ntandika bwe nkula okufuuka omukadde, okusaba kwange nkuli nti Mukama nzikiriza nkirabeko, kubanga kwe kwali okuyalanako omutima gwe. Mujjuke nti Branham mu katabo nga omusoma Taking Sides with Jesus n'obulala, ne Branham yayogera nnyo nti nno yatambula mu bifo bingi nnyo, ne bwe yavangayo omulimu gwa Mukama tegwagendanga mu maaso, kubanga tewalinga bantu kutwala ddoboozi lino mu nsinga ezo. Kati abooluganda bali kukyogerako ekyentambi zino okuvvuunula mu nnimi ezo zonna, kubanga okuyalana kwa nnabbi kwali nti entambi zino zivvuunule zigendeyo gye yalinga agenze mu kuŋŋaana, kubanga yatambula mu sona naye nga kasaba abantu bamala okukkiriza mu Yesu Kristo kasita avaayo nga tebalina kyakuyimirirako. He says, "I want to know tonight if any of your gods or all of your gods, oh my, can come here and give this man his sight." He said, "If you can," he said, "I'll put a sign on my back and go down through the town of Bombay and say I'm a false prophet." Oh, you're talking about knowing where you stand. It wasn't him, it was God in him. That's why I say I'm not glorifying a man, I'm glorifying God in a man. I'm giving a witness of God in a man. I'm talking about a witness of God in you and I. It's the same God tonight. But I want to let you know he knew where he stood, and this message that he brought is the Word of God, and we can defeat Satan every time. It don't take just anything, it takes the Word of God. N'abagamba nandyagadde okumanya akawungeezi k'olwaleero bw'wabanga waliwo omu ku bakatonda bammwe oba bakatonda bammwe bonna ng'obagasse, obanga basobola okujja ne baddiza omusajja ono omuzibe w'amaaso okulaba kwe. Agamba bwe banaakikola nja kweteako akapande ku mugongo gwange era nzikirire mu kibuga kyammwe eky'ebbombe nirangirire nti ndi nnabbi wa bulimba. Owange bw'oba oyagala okwogera kumanya omuntu w'abeera ayimiridde oli yamanya. Teyali ye wabula yali Katonda ng'ali mu ye. Kyobala n'abagambe nti no si kugulumiza musajja wabula ngulumiza Katonda eyali mu musajja oyo. Ndikuwa obujulizi ku Katonda eyali mu musajja, era kyobalaba ndikwogera ku bujulizi bwa Katonda ali mu ggwe ne mu nze. Oyo ye Katonda y'omu akawungeezi k'olwaleero, era obubaka buno bwe yatuleetera kyekigambo kya Katonda, era tusobola okuwangula ne tukuba Setaani buli kaseera n'ekigambo kino. Tekyetaagisa kintu kirala kyonna kyonna, kyetaagisa kigambo kya Katonda. And he stood there. Is that okay, Brother Eddie? So as he stood there like that, I thought of Elijah on Mount Carmel. Oh, it was time to make fun of him then. You know what I mean? He didn't be smart aleck. He just says, "Come up here and do it." That was the quietest bunch you ever seen. And he says, "And neither can I." Tugende maaso oluganda Eddie. Kakati nayimirira mu maaso gaabwe. Bannange nze ngeno mu mutima gwange ndaba ekaseera kakati naffe okubalaga Katonda waffe gwe tulina. Ekaseera naffe okubazanyirako, era nga ayimiriddeawo ne ndowoozaamu Eriya bwe yali ku lusozi Kalumeeri ne bannabbi ba Baali. Ndowooza mutegeera kyentegeeza. Teyazanyazanya nabo, yabagamba bugambi, leka omu ku mmwe ajje wano akikole. Mbabuulira kyekyo ekibiina ekyali ekisirifu omuntu yali awuliddeko ku nsi. Olwamala naye n'abagamba nange kennyini sisobola. He says, "I can't either." He said, "But if the God that sent me, that I'm here to represent, don't give this man his sight," he says, "then I'm a false prophet, and you ought to run me out of India." He says, "But if he does," and he says, "and you can't," I'm not talking to you, I'm talking about his prayer. He says, "and if you all can't,
He said, how many of you belong to these religions? They all raised their hand. He said, will you forsake these religions and serve the one and true living God? Oh, my. I thought of Elijah on Mount Carmel. He just got the water and just poured it all down, make a little fun, Just get the bullock a little bit wetter, Nabagamba nange sisobola nange. Nagamba naye Katonda ono gwenzize okukiikirira akawungeezi k'olwaleero bw'ataddiza musajja ono kulaba kwe. Agamba kati olwo ndi nabbi wa bulimba era munziruse embiro nga mungobaganya na miggo munziruse okuva mu nsi yammwe eya Buyindi. N'agamba naye ye bw'akikola n'agamba ate namwe mwe n'abandi emabega teri n'omu ku mwasobola okukikola. N'agamba ani ku mwaneeno akisobola. N'agamba bameka ku mwaneeno abakkiriza abali mu nzikiriza zino zonna bonabona ne bayimusa emikono gyabwe bonna mu bbanga. N'abagamba munalekulira bakatonda bammwe abo musinze Katonda era muweereze Katonda omu era ow'amazima. Nendowoozaamu erawo Eriya ku lusozi Kalumeeri nga bwe yafuna amazzi n'agayiwa ku saddaaka eyo nalina neetwa bulungi nnyo abalagire ddala. I'll never forget my daddy as he pulled this little blind man up to him and he said, sir, through the interpreter, he said, you didn't go this way. You wasn't born this way. He said, you was this way from worshiping the sun. He said, you didn't know no better. He said, but God's going to give you your sight tonight. He pulled him to him, and when he prayed, I'll never forget, just like I said, like Elijah on Mount Carmel, he said, Father, I thank you that you've already showed me. Oh, he said, Lord, give this man his sight. Irabira kitange olunaku olwo ng'asika omusajja ono yali omuzibe w'amaaso ng'amweddiza bw'ati natandika okwogera naye ng'ayita mu muvuunuzi. Natandika okwogera naye n'amugamba, ssebo tewazaalibwa bw'oti. N'agamba, kino kikubaddeko wafuuka bw'oti kubanga wali osinza enjuba. Mungenjala yatunulanga mu musana ekitangala ky'omusana ne kimukubamu n'afa amaaso. N'agamba, nawe kennyini obadde tokimanyi. N'agamba, naye akawungeezi ka leero Mukama agenda kuddiza okulabako. Era n'amusika n'amweddiza bw'atyo era nga bwe nabagambye natandika okumusabira era ng'atandika okusaba Katonda bw'atyo. N'asaba Katonda ng'agamba nti, Mukama nkwebaza kubanga kino obadde omaze okukindaga. N'agamba, Mukama Katonda ddiza omusajja ono okulaba kwe. That man raised his hands and began to scream. The man took the Bible and began to read from it like that. He said, how many of you people out there forsake your gods and serve the one and true living God? Tens of thousands give their heart to Jesus Christ that night because God kept His word. Amen. Omusajja oyo yazibuka amaaso n'ayimusa emikono gye n'atandika okuleekaana n'akwata Bayibuli n'abeeranga agisomasoma bw'atyo. Kati Branham n'ababuuza, bameka kumwe kaakano abalekulira bakatonda bammwe ne muweereza Katonda omu ow'amazima, Katonda omu ow'amazima omutuufu? Emitwalo n'emitwalo gy'abantu ne giwayo emmeme zaabwe emitima gyabwe eri Mukama waffe Yesu Kristo kubanga Katonda yakuuma ekigambo kye. Amiina. I was with him when we... Thank you. Thank you. Glory to God. Where's the sister here that was from Germany last night? Where's she at? I know I met somebody from Germany last night. Are you here? Where are you at? Okay, sister, I remember over. I can just tell about all the countries, But I said, well, we got enough time. Sure we can. But anyway, it was over in Germany. Thank you. When I was over in Germany, I'll never forget talking about the family, He loved his family, and he wanted to be home with them. But I'll never forget, he brought a little blind girl up there, and she was about, I don't see no little girl, even smaller than this girl. But Sarah was just a baby. Becky or Sarah, I forget which one of the children it was. Mwebale nnyo. Aliwa omukyala eyavudde e Germany. Nzikiza ntwala omukyala yabuusa okuva e Germany. Omanyi nnyinza okwogera ku nsi zonna kubanga kati ntandise okubijjukira obulungi ate tulina obudde bwaffe. Omukyala aliwa eyava e Germany. Naye twali e Germany eyo sisobola kwerabira kyaliwo eyo mu nsi ya Bugirimaani. Omanyi yagalanga nnyo okwogera ku maka ge era ng'ayogera kuba amaka ge. Omanyi yagala nnyo okubeerako naffe wakuba teyafuna mukisa nga bwe kyali. Naye kati era yali awo ng'abuulira enjiri ne baleeta omuwala eyali omuto nga mutono nnyo yenkananga era yogera ku Sara naye ndooza yali era musayiziza Sara oba Becky. Sijjukira mwana ki kubanga baali bato bwe batyo. Sijjukira bulungi oba omwana oyo gwe baleeta yali yenkana Sara oba yali yenkana Becky naye yali muto nnyo bw'atyo. He brought that little girl up there
He began to pray for her like that there, and she was totally blind. I brought her up to my dad. He looked at that little girl and he said, what a sweet thing. And he said, Satan has caused this. He said, but Jesus is going to make you well. He pulled that little girl up to him like that. And he said, Father God, he said, I left my little girl, Sarah or Rebecca, whichever one it was, he said, over home across the ocean. He says to come here to pray for this little sweet one. Ne basembeza omuwala oyo omuto okumusabira bw'atyo era yalinga muzibe ddala. Ne nsembeza omuwala eri taata era bwe namuleeta n'amukwata n'amugamba nga kantu kalungi nnyo. N'amugamba Setaani yakikoze kino kuba bwe kiti. N'amugamba naye Yesu agenda kukuwa obulamu bwo obulungi. Yasika omuwala oyo n'amweddiza ku mpimpi bw'atyo n'atandika okusaba essaala ennyangungu bw'ati. N'agamba kitange taata, navudde mu makange eyo busukka emitala w'amayanja nga nendekayo amaka gange bwentyo nendekayo Saala babbeki sijjukira baya yagamba ani. N'agamba okujja wano okusabira ono muwomu omuto bw'ati. I was only about 18, 19, I don't remember how, just a young boy. He said, Lord Jesus, come and confirm your word. Give this little child back her sight. The interpreter was interpreting the prayer, and I'll never forget it. That little girl, I watched her eyes come open. She began to bat her eyes. She looked around like that. She grabbed hold of my dad's tie like this. Oh. She looked at his tie like that, Brother Ed. And to the interpreter, she says, what color is that? Oh. Amen. She said, what color is that? Nali wa myaka 18 19 sijjukira bulungi muvubuka mutototo bwentyo. N'asaba n'agamba, Mukama Yesu kawansi wakase ekigambo kyo. Owe omuwala ono omuto okulaba kwe. Omuvunuzi yali akyavunula sola kulwerabira. Omuwala oyo nga bakyasaba amaaso ge ne gazibuka n'atandika okutemyatemya bw'atyo. Nga bwetoloza amaaso bw'atyo n'akwata ettayi ya tata bw'atyo n'aginyweza. Wange. Era bwe yakwata ettayi okuyita muvunuzi n'ayogera, ettayi eno ya langi ki? Nettayi eno ya langi ki? About that time, this interpreter gets out a hallelujah. And about 10,000 people back in the audience, I heard some woman come just screaming, hallelujah, hallelujah. She come running down like it. She run up the platform, and I'll never forget that little girl. She run up there, and she took her hands on her mother's face like this. She says, oh, you're my mother. She says, I've never seen you in my life, but I know by the sound of your voice. Mukaseera ako n'omuvunuzi yali takyasobola kukyebera n'avaamu aleluya ey'omwanguka. Mukaseera keekamu newajja omukyala okuva mu lujjudde mu kibiina ng'aleekana aleluya nga wajja ku kituuti. Sobola nakukyerabira omuwala akawala akakatobo ekyaliwo. Sobola kwerabira muwala oyo n'adduka n'akwata maama we mu bwenyi n'agamba, bannange eyo no maama wange. N'agamba sikulabangako naye nkutegeredde ku ddoboozi lyo. We know by the sound of the voice. Amen. Brother Branham said, amen. We know, like Brother said, by his voice, and that was a mighty voice. Brother Branham said, that what you feel one day will be manifested before you. That's what we're looking for. That's the hour that we're looking for. He cannot fail. He's Hebrews 13:8. Amina. Tutegerera tutegerera ku ddoboozi lye oluganda Branham yayogera. Amina. Kituufu nnyo. Amina. Tumanyi era ng'oluganda bwayogedde tumanyi bwe tuwulira eddoboozi tukimanyi nti eddoboozi eryo lyali ddoboozi lya kitalo. Amina. Oluganda Branham yagamba nti ekyo kyemubadde mukkiriza kyembadde muwulira olunaku lumu kigenda kulabisibwa mukirabeko mukikwateko. Era kyetunoonya ekyo kyetubadde tuli okunoonya kaakano tetusobola kulemererwa. Ye Ebbulaniya 13:8. Tasobola kulemererwa. Ye Ebbulaniya 13:8. Can I tell one more? Just one more. Okay. I feel better now. Yes, sir. He said he went down there. I was up here in Canada with him. Someone says, it was kind of hard to figure out. I said, you don't figure out a prophet. You just take him what he says. I said, but you better approach that word right.
I saw a man walk in one time, and this is one of our people in our church, the Tabernacle. He walked into my dad and was having interviews. This man walked in. He said, Brother Branham, he said, I want to ask you a question. Daddy said, sure. Oh, wange mpulira bulungi. Oh, nsobola okweyongerayo bannange. Oh, kakati onakola omuntu ali Canada, omuntu omu ayinza okugamba, oh bannange sibitegeera nze. Nagamba tolina kutegeerera nabbi, tolina kutegeera nabbi. Gwekiriza bukiriza kyabeera ayogedde. Kambagambe ekigambo kino tulina kituukirira mu ngeri entuufu. Olunaku olumu nalaba omusajja ng'ajja olunaku olumu, era omusajja ono yali w'oluganda waffe ku kanisa. Yajja era kaali kaseera kakubuuza ebibuuzo nakuddibwamu. Omuntu yajjanga mu ofiisi n'abuuza ekibuuzo ne bakimuddamu, olumala n'agenda n'ayingira bw'atyo. Kati omusajja ono n'ajja mu ofiisi bw'atyo. Nayingira n'agamba, oluganda Branham, n'agamba nandyagadde okubako n'ekibuuzo kye nkubuuza. Branham n'agamba tewali buzibu buuza. He said, what should I do about birth control? Daddy said, what's your problem, brother? He told him. This is a brother in our church now. Are you following me? He told him. Brother Branham said, you should. You told him what to do. Brother said, thank you. He went out. Probably 5 or 6 people later, another brother from our church. He come in. He said, Brother Branham, he says, what about birth control? And Daddy said, what's your problem? He told him. Daddy says, don't you do it. Oluganda n'abuuza, Brother Branham, nkolere ki ebya famire okugereka abaana b'okuzaala? Brother Branham n'amugamba, olina buzibu ki Oluganda? Oluganda n'ayogera obuzibu bwe, naye Brother Branham n'amuddamu ekyokuddamu n'agamba, kola bwoti ne bwoti. Kati mugoberere bulungi nnyo ono wa Luganda wa mu kanisa yaffe. Oluganda ng'amaze okugambibwa ekyokukola, n'afuluma n'agamba, Mukama kwennyini omusa Oluganda, n'afuluma n'agenda. Kati n'awayitawo abantu nga 5 oba 6 nga nabo babuzebuze bwabwe nga bwe bafuluma. Oluganda omulala n'ajja okuva mu kanisa yaffe era. Kati oluganda oyo n'ayingira ng'alina ekibuuzo kye kimu n'agamba, oluganda Branham, nkole ntya okugereka okuzaala ku bya famire? Brother Branham n'amubuuza, olina buzibu ki Oluganda? N'amugamba obuzibu bwe. Brother Branham n'amugamba, togeza n'okikola. Man, you know, here's Brother Biscoe, here's Brother, as a for instance. I thought, what? So after you left, Dave said, what troubling you? And I said, nothing. Like I told you last night. He said, what? And I said, you told Brother, not you, you know. I said, you told Brother so-and-so, yes. You told Brother so-and-so, no. And I said, they both told you the same thing. He said, but Brother so-and-so was lying to me. Oh, bannange, kati nangu mutone gucyankalana. Kakati, nalinda omwami ono okufuluma n'agenda. Nambuuza, gwe kiki ekikutawaanya? Nemugamba tewali. Mayinga we nabagambye akamongeo olunaku lw'ejjo. Kati wamala ne mugamba, omanze okugamba Oluganda gundi nti ye kyokka onaze omugambye nedda. Ne mugamba bonna badde bakubuuza ensonga y'emu. Ne mugamba ensonga ki? Kati baba mnangamba naye Oluganda gundi yabadde annimba. The prophet knows the heart. Say only what the tape say. Only what the tape say. You see, why I can't figure it out? You don't have to figure it out. Just believe it. One time there was a sister. I'm going to tell 2 more things now. I just thought of something, okay? A sister come with my dad in an interview one time, and he said, I lost my watch. Sister come up one time on interview, Sister Madge. Yeah, not Sister Madge, I just seen her there. B. Amanyi ebyama by'omutima. Yogera kyokka ekiri ku lutambi. Yogera kyokka ekiri ku lutambi. Oyinza ogamba nedda nze siri kitegeera bulungi nnyo. Tolina kukitegeera oba kukitegeera kyekitegeeza. Gwina kikkiriza bukkiriza. Oh bannange, mbadde nsaba kweyongera ebintu nga ebiri byokka. Olunaku olumu waliwo omwannyinaze. Mwannyinaffe oyo yajja eri Brother Branham mu bibuuzo n'okuddibwamu olunaku olumu. Mwannyinaffe olunaku olumu yajja eri Brother Branham mu bibuuzo n'okuddibwamu. Sister Madge, Sister Madge yali awo mu lukuŋŋaana. Ne mwannyinaffe omu yajja mu bibuuzo n'okuddibwamu omulundi ogumu. She come up on an interview with my dad.
Like I said, he knew just how to handle everything. She walked up to my dad. He had it in a room there. She said, Brother Branham, she says, I've heard of the message. She says, my husband's an unbeliever. And she says, I left him. Still with me? She said, I left him to come up so that I could be around the Word. She said, because I know you got the Word of the Lord. Daddy said, thank you. And she says, I've tried to get him to see the light and he doesn't. He said, yes, ma'am. She says, I want to be up here where you preach every Sunday, where I can be around the Word. He said, that's wonderful. He said, talk to her for a few minutes. And, I just remember those things. I like that. Just the little simple things, but I hope it'll help you tonight. Yajja awo mu bubuuzo n'agamba Woluganda Branham mpulidde obubaka n'agamba omwami wange mutakkiriza n'amugamba namuleseeyo mungoberera bulungi nnyo kyenjogera n'agamba namuleseeyo okujja waneeno okubeera n'ekigambo wano n'agamba kubanga mmanyi ngy'olina ekigambo kya Katonda. Taata n'agamba weebale n'agamba ngezezaako buli kimu kye mmanyi n'ekiganye nga ngezaako okumulaga ekitangala kino n'ebinnemye n'agamba ngezezaako okuba omulungi gy'alina sitegera bulungi nnyo. Branham n'agamba ekyo kirungi nnyo sisita. Kati natandika okunyumyagana naye mu ngeri ennyangungu. Omanyi obuntu obwo mbujjukira bulungi nnyo buntu bwa ngungu naye nsuubira bujja bayamba akawungeezi k'olwaleero. Kati natandika okugeyagana naye. He said, yes, ma'am. He says, what kind of, where do you live? She told him. It was about 70 miles from where we live. He said, what kind of work does your husband do? He said, she said, construction worker. He said, oh. So what kind of pie does he like? What is he talking about? What kind of pie does he like? And they're talking about the Word, naye natandika okwogera naye n'amugamba ye nnyabo. Kati n'amubuuza obeera wa nnyabo? N'amugamba mbeera bwenti ne bwenti. Kati akagenda akaali awo wakati we ne twalinga tubeera zaalinga mayiro 7. N'amubuuza omwami wo akola mulimu ki? N'agamba mwami wange muzimbi. N'agamba kirungi. Kati n'amubuuza omwami wo ayagala chapati kikaaki? Ayagala chapati kikaaki. Kati nze eno ng'omutwe gumbobba ne ngamba bannange bano boogera ku mboozi ki? Mbadde nsuubira nti taata alina kwogera ku kigambo kya Katonda. Bali kwogera ku byabwe. And as I don't remember what it was, we'll say apple. He said, that's good. He said, I like that too. Must have been cherry. But anyway, he said yes. And he liked them both. And so he says yes. He said, what time does your husband get off of work? I thought, where is Daddy going? And she says 4 o'clock or 5 o'clock or whatever it was. And he said, you live 70 miles from here and you like cherry pie or apple pie? I said, yes. He said, sister, I think you got just about enough time to get home and get his favorite pie baked. And said, you stay there and you be a wife to him. Amen. And you live this message before him. 6 weeks later, we baptized him in the name of the Lord Jesus. Kati omukyala n'agamba omwami wange ayagala apple pie. Branham n'agamba nange njagalira ddala naye era yasinga kwagala cherry pie. Kirabika zonna yazaagala. Kale kakati n'addamu n'amubuuza omwami wo ku mulimu akomawo saameka okuva ku mulimu? Kati nze nga ndino neebuuza kati taata ali azze mu kwogera mu biki? Kati omukyala n'addamu n'agamba oba zaali 10 oba 11 bwe zityo. Zonna zayogera. Branham n'amugamba kitegeeza obeera mayiro nga 7 okuva wano era omwami wo ayagala nnyo cherry pie oba apple pie? N'agamba ye. N'amugamba mwanyi naffe ndowooza olina obudde obumala obulungi kaakano okugenda n'oddayo ewaka nga bukyali n'otegekera omwami obulungi nnyo paayi emuwoomera obulungi. N'amugamba sigala eyo era beera omukyala gy'ali era buno obubaka bw'obeera otambuliramu ng'oli naye. Leave this message before him. Butambuliremu bumulage. Wiiki 6 sabbiti 6 okuva olwo ne tubatiza omwami oyo mu linnya lya Mukama Yesu.
The prophet knew how to handle every situation. A man come up one time. I'll tell you who it is. It don't make any difference. His name was Papa Cox. It was Brother Woods' father-in-law. Papa wanted to be baptized, Brother Biscoe. When he come up, he smoked. Brother Branham says, Brother Branham said, I love the Lord. He said, but I can't quit smoking. He said, I want to be baptized. Remember? He said, I'll baptize you. Nabbi yamanyanga engeri y'okwasaganyamu buli nsonga. Olunaku omu omusajja omu yamutuukira yajja gy'ali, nja kubagamba erinnya lye kubanga tewali njawulo gye kikola. Erinnya lye lyayitibwa Papa Cox. Papa Cox yali ssezaala w'oluganda Woods. Kati Papa yayagala okubatizibwa, naye bwe yajja yalinga afuweta sigala. Papa n'ajja eri Nabbi n'amugamba, njagala okubatizibwa. Nyesobola kuva ku taabo ono. Era nayisobola kuva ku taabo ono ku busigalayiti bwange. Nekyokka ng'omusajja ono yayagala okubatizibwa. Ojjukira Brother Biscoe? Taata n'amugamba, nja kubatiza. Well, I'm telling you, there was a little conflict in the family. Because they couldn't figure the prophet going to baptize somebody still smoking them, cigarettes. Brother Branham said, but in his heart he loved the Lord Jesus. He baptized him, he kept smoking, he kept smoking, he kept smoking. Finally, Papa got real sick. He was at the point of death. He was in the hospital. Brother Woods come and Daddy says, Brother Woods, you going to see Papa tonight? And he said, yeah. He says, is he still smoking? He said, yeah, he's still smoking, Brother Branham. He said, how do you buy cigarettes? Oh, man. Bannange nenfuna akegugungo nate mu bwongo bwange nga sola kwasaganya engeri Nabbi wa Katonda gy'akwata omusajja afuweta sigaleti n'amubatiza. Ne Branham agamba naye mu mutima gw'ono omusajja yagala Mukama Yesu. N'amubatiza era n'agenda maaso ng'afuweta sigaleti, ng'afuweta taaba, ng'afuweta sigaleti. Naye olunaku lwatuuka Papa n'alwalira ddala. Era yalwala ng'atuuse ne ku kaseera ng'agenda kufa. Kati oluganda Woods n'ajja ewaka olunaku olumu. Branham n'amugamba, oluganda Woods ogenda kulaba Papa akawungeezi k'olwaleero? N'amubuuza, Papa akyafuweta sigaleti? N'amugamba, akyafuweta ddala sigaleti oluganda Branham. Kati Branham n'amubuuza, sigaleti mubugula mutya? Bannange Katonda wange. He says, what do you mean? He said, well, how do you buy them things? One at a time or 10 at a time? He said, well, you buy them by the packs or by the cartons. And he said, what do you do for Papa? And he said, he smokes so many, I buy them by the carton. And he said, he smokes 3 and 4 packs a day. And he says, Banks, that was his buddy, he said, I can't buy Papa any cigarettes. I said, well, I know that. He said, but you can. Oh, I like this. He said, I've done a lot of things for you, Banks. He said, do something for me. And he said, sure, Brother Branham, whatever you say. He says, go down and buy Papa a carton of them cigarettes. Well, I like to fell over. He said, go down and buy Papa a whole carton of them cigarettes and take him up to the hospital, and told him I sent him to him. Namubuuza Branham otegeeza ki? N'agamba mugulira mutya? Mugula kamu, mugula bubandaali oba bubokisi? Mugula butya? Kati Branham n'amugamba tugula nga kabokisi ne kabeerawo afuweta nga bubandaali 3 bwonna olunaku. N'amugamba Banks n'amugamba nedda nenze sobola kugulira taata sigaleti, sobola kugulira taata sigaleti. N'agamba nkimanyi tosobola mugulira naye kati ogenda kukikola. Ekyo nkyagala nnyo. N'agamba Banks nkoledde ebintu bingi naye kati guno omulundi njagala nkolera ekintu kimu kyokka. N'agamba Branham tewali buzibu. N'agamba kiki oyagala nkukolerere? N'amugamba kkirireyo wammanga ogende ogulire Papa obusigaleti bwonna bw'ayagala. Bannange njagala nnyo engeri gye yawulira mu kaseera ako. Yamugamba genda eyo wammanga ogule akabokisi ka sigaleti okatwaleyo mu ddwaliro okawe Papa omugambe nti buno obusigaleti nzaawo omugulidde nzaawo omutumizza. Brother Wood says, you want me to take cigarettes to Brother Cox and tell him that you sent them to him? He said, yeah. He said, okay. So he goes up to the hospital and Papa was there and he said, hi. He said, oh, thanks for my cigarettes. He said, no, these ain't for me. He said, these are from Brother Bill. He said, huh? He said, Brother Bill sent you these. He never touched them. He never smoked another day in his life.
papa n'agamba kyotegeeza ogamba nti no ŋŋende ngwe obusigaleeti akabokisi nkatwali mu ddwaliro nkawe papa mugambe nti gwabumugulidde? N'agamba ye. N'agamba kale nze nja kugenda. Kati n'akwata n'agula n'agenda mu ddwaliro n'asanga papa. N'agamba kyekiriwo taata? N'agamba kyekiriwo? N'agamba ondeetedde obusigaleeti bannange weebale nnyo. N'agamba nedda buno obusigaleeti sinza abuguze, obusigaleeti oluganda bbiru yabukugulidde. N'agamba mbukuleetere. N'agamba ekiki yabuguze? Agambye nti n'obundeetere teyabukwatako. Era okuva olwo papa Cox teyaddamu kufuuyeta wadde akasigaleti n'akamu mu bulamu bwe. Don't try to figure it out. Just believe it. Amen? I like that one. That's right. Brother come to him one time. I said that God so loved him that he wrote his name on a mountain. Took his picture beside him. Put his face upon a rock. Put his word in our hearts. I like that too. And we are the recipients of that tonight. Togezaako kuzuula oba kijja kitya gwe kikkirize bukkiriza. Ekyo nkyagala nnyo. Amiina. Kambabuulire oluganda yamutuukira olunaku olumu. Katonda yamuwa nnyo omukisa nti Katonda yamwagala nnyo okutuusa nti nno yawandiika erinnya lye ku lusozi. Era kumpimpi awo n'akuba ekifaananyi ky'obwenyi bwe ku lwazi, era n'ateeka ekigambo ky'emitima gyaffe. Ekyo nkyagala nakyo. Era yeffe abasembezza ekigambo ekyo kawungeezi k'olwaleero. I said a man loved him so much that his boy died.